Okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo. Ochali mukulaba Delta TV batugamba nti Metron ne Bestman bakola ebintu bingi nnyo okulaba nti abagole olunaku lwabwe lubeera lutambula bulungi ne basigala nga banyirira ate nga babeerawo nnyo nga n'omukolo tegunabakubaawo bwe kibadde ku gwe obafuddeko nga n'omukolo tegunabakubaawo. Bannange nze mbafuddeko nnyo omwami n'omukyala yawe mbakoleredde embaga yaabwe okutuuka weetuuse ku lunaku luno olwaleero. Nze omugole choices zonna nga bimulaba afaanana okuva lwe yagenda ewa Shalita yali advice yange. Ekyokubiri ne gawuni eyo yennyini yali choice yange kuba ekintu nze yakisookamu. So ebintu mbitegeera bulungi Shalita. Already. Shalita webale kusimba Salongo Nsigo. Ye ndi Nalongo Mulamba. Okitegeera ate n'abagole babe bagenda zaala abalongo. Yesala yange. Abagole abalungi naddala omugole omukyala obufumbo si buzibu nnyo. Marriage is how you make it. Towuliza ngambo yagala omwami wo muwe ekitiibwa ate era kulembeza Mukama Katonda kubeera yasobozesezza obatuusa ku lunaku luno olwaleero. Mbagaliza obufumbo obulungi njagala nzije nga tujaguza Silver ne Jubilee. As in jubilations zagala zibeere ennungi nnyo nga banzijeyo nga baŋŋaana Nalongo Metron wo Matron ne Munalongo munno ng'olwo tulina n'abazzukulu. Mbagaliza obufumbo obutukuvu obulungi Mukama abateeremu omukisa mu buli kimu abawa omukisa abawa abaana abo ebyo byonna bye baagala. ku mikolo bwegiti wabeerawo ebintu ebyenjawulo ebibeesabeesa abantu olwokuba nti embaga tuzimanyi abafumbo wamu n'abantu abakulu be batera okuzettanira bw'oteekako abazinyi b'amazina amaganda babeera tebabakoze bubi. Katundu kano ke tuliko ke Kachingi Necklace era ng'omugole omukyala yakyusiriza mu bulu kafiga ke akamala kaakomedde emyaka nga katono ne kalabika ate ye mwamiye we nayambala casual shirt olw'emperekeze zaabwe olwokuba nabo bwabadde butono nga balabika bulungi ne bwambala otuteeteeyi otwaffe kale balabise bulungi bayambaziddwa City Bridals. Twafunye ne speeches ez'enjawulo nga buli omu afuba okulaba nti awa abagole bano obubaka obusembayo bwe baba bwekomesa mu maka gaabwe ate n'oluvannyuma amazina ne gaggulibwawo. Mwami yawe Abe yebaza buli omu eyakola buli kimu okubeera bezaawo embaga yaabwe wadde nga teyakwogeddeko
ayongera kwebaza ate yanayongera n'okwebaza omukyala Madina Sekajja owe London. Tubaagala nnyo, mwebale kwagala Sharitas ya Clinic, mwebale kwagira City Bridals, mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV ate kumira mpira. Nebaza komiti bonna ababaddewo meetings zonna ezibaddewo ne bawaayo obudde bwabwe ne babeerawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange, buli omu mwebaza n'oyo yenna awaddeyo obudde bwe. Nebaza komiti zaffe, komiti ey'omu Kampala ebadde kulemberwa Mwami Kisitu Lukman ne komiti ey'omu Kiteezi ebadde kulemberwa Mwami Kigozi Godfrey. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutubeererawo. Bonna sigenda kumenya Mwami Baale, Mwami Kisitu eyatwambazza taata, mwebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza bonna abalina kye batukoledde. Likayo nnyo mukwano ew'omwami n'omukyala bayawe, tubagamba nti congratulations mukwano mukole embaga, oyingira obufumbo obutukuvu obeere ne munnoowo ate munnange amaka gasobola okubeera nga gabeerawo. Naye nga munnaye nkugamba nti nga tetunaba kubeera nga tugenda mu wedding album yaffe, tulina bakwano baffe bano abasize okugamba nti leka tubuulire abantu baffe ebintu bye tulina baleke kubeera nga tebawankawanka nga babinoonya, era nga bano babayita ba KYK Interiors. Bano ne batunda ntebe, batunda ebitanda, batunda kugamba ebintu bye weetaaga mu nyumba, entebe n'ebitanda ebirungi. Bantu baffe bano obasanga Busega opposite YWCA. Gendayo mukwano bigule, bakubire ku simu yaabwe eri 0755 07 29 76. Bakubire ku simu yaabwe 0755 07 29 76. Be banafa aba KYK Interiors abatunda entebe n'ebitanda. Gendayo mukwano bigule, so
okubeera nga ate otula mu ntebe ennungi mu makaago awaka walina okubeerawo ebintu eby'omulembe ate bannaffe bano aba Urban Digital Studio bo bagamba nti oteekateeka kwanjula oteekateeka mbaga bakafulu mu kuba ebifaananyi ebyokwanjula wamu n'embaga ate nga balina ne studio gyosobola okubeera ng'ogenda ne weekubisiza ebifaananyi bwe bityo ate bw'oba wa munnange ebifaananyi babikuteera mu fuleemu ku bwereere ne album bakuwa ya bwereere bannaffe abo aba Urban Digital Studio basangibwa Nansana okuliraana Holy Farm okitegedde mukwano aba Urban Digital Studio basangibwa Nansana okuliraana Holy Farm bakubire ku simu noti 755 kitegedde noti 755 55 85 39 njidamu noti 755 55 85 39 beba Urban Digital Studio abagamba nti bajja kukubira ebifaananyi ebyokwanjula n'ebyembaga ate nga wedding album bakuwa ya bwereere n'ebifaananyi kategere mu wedding album yafeeyo olabe ebifaananyi bwe birina okubeera ne bannaffe aba Urban Digital Photo Studio tova ku Delta TV tukole kana katundu ketulimu ye wedding album yaffe era nga gwe mukwana laba Delta TV osobola okuweereza nawe ebifaananyi byo nga bano boolaba bakola okwanjula wamu n'embaga omwami ye Nazir Ibrahim ate nga mukyala we ye Farida Suleiman Gulam mukolo guno gwali seeta mu kibunga balabika bulungi era mwe bali kuweza ebifaananyi byabwe ku WhatsApp wedding album omukwano leero